Baganda bafa abawangalira mu ggwanga lya Kata bali mu kikangabwa ky'amaanya oluvannyuma lw'okufiirwa ku nkuba Kyeyo. Munnaabwe abadde amanyiddwa nga Mulindwa Derrick ng'ono ku TikTok abadde yeekazaako linnya lya taata wa Bobby era ng'abadde munnankyukakyuka. Kigambibwa nti ono yafunye hatataaka omutima gwesibye bw'atyo n'agwa n'afa mu mbeera efaananako bw'etyo. Ekintu kino nno kifuukidde ddala common naddala mu bankuba Kyeyo, simanyi lwaki. Webale kubanga otumbudde omulungi kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okubanga ate onneekuumiddeko nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otuusaako engalo eyo gy'osinzira. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Gwe awulidde tegeeza ate be kikwatako, ngamba ab'eŋŋanda z'omugenzi. So ng'ate era ekikangabwa kyagwiridde abatuuze b'Ensambya oluvannyuma lw'omuvubuka amanyiddwa nga Godfrey ng'ono abadde akakalabiza ku Nassa Road okuba ng'ate attibwa mu bukambwe obw'ekitalo ddala. Kigambibwa nti ababbi bamenye mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero ne bayingira enju ye nga baagala okumubba era nga ono yagezezzaako okuba ng'ate alwanagana nabo wabula ne kirema lwa nsonga nti babadde bangi okumusinga ne bamusinza amaanyi okukkakana nga bamutemudde mu ngeri efaananako bw'etyo. Ebadde ennaku nannyike ku All Saints Cathedral olunaku olwaleero ng'omukyala munnamateeka amanyiddwa nga Juliet Hatanga n'omwami we Dr. Peter Ogwang nga bagenda maaso okuba ng'ate basabira omubiri gwa muwala waabwe w'emyaka 24 amanyiddwa nga Thelma Abonyo ng'ono yava mu bulamu bw'ensi eno mu ggwanga erya Italy gye yali akakalabiza emisomo gye era nga yali international medical student nga yaspecializinga mu anthropology. Okusinziira ku mawulire agaveyo kigambibwa nti omwana ono yejja mu bulamu bw'ensi eno so ng'ate abande bakiwakanya nga bagamba nti obaolyawo waliwo ebitagenda bulungi naye nga atayinza kuba nti yetabbwesi. Ate nga baba oluganda lw'omuyizi eyafiiridde ku Seta High bagendera ddala maaso okuba ng'ate batankana enfa ye era nga mu mazika ge ebibuuzo bibadde bingi wabula ng'ate ansa ntono ddala olw'ensonga nti abadde supposed okwanukula ansa ezo tebaakiise mu kuziika. Be bakulu okuva ku Seta High kakubeere okusindika omuntu ayinza okuba ng'ate akiikirira essomero naye ng'ebimu ku bibuuzo ebibadde byebuuzibwa ab'eŋŋanda bwe biti bwe biri. Nebagamba vaayo tojja kukola ki obudde bukoze eki 12 ekitulugu okukiriza omwana agende. Ekyo kyakubiri. Ekyo kisooka ekyokubiri. Puulu eyina covenant. Ekyo kimu. Swimming pool eyina gwe bayita pool guide. Aliwa. Era yalaba ki? Ekyokusatu kankimalira ddala. Footage eyo eri genuine oba eri forged. Yakasemberayo ddala. Footage eyo eyatulaga omwana ng'agira nti nensalibwako. Lwaki teyamala okulaba ne badde engeri gye bagenda. Abazadde bonna boogera ebyogera kuwulira tyensuubira management y'essomero. Omukyala amanyiddwa nga Harvey Powers yesu omuweereza wa mulungi tawulira bulungi mu kadde kano era nga ali ku mpiso bw'atyo abasabye essaala zammwe asobole okuba ng'ate ateera mu line ate nga ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform amangu ddala ng'avudde mu ggwanga ly'e South Africa yayaniriziddwa wakati mu mukwano omuyitirivu ddala mu ggwanga ery Amerika. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Zambali Blasio Mukasa afulumizza official poster ye ngono yeteekerateekera akalu 2026 nga omubaka owa Nansana Municipality weewaawo olwokaana akyalimu n'omukulu amanyiddwa nga Big Eye era nga abasinga obungi bagenze maaso okuba ng'ate bawithdrawinga mpola bano bonna beetaaga kaadi ya NUP okuba ng'ate beetaba mu kalulu kano mu bujjuvu. Ebyo nga biri awo yo omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ng'ono Chief of Defence Force atingira mu kadde ke kamu Patriotic League of Uganda chairman agenze maaso okuba ng'ate alagira okukwatibwa kw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Sam Mayanja ng'ono ye State Minister ow'eby'ettaka. Kinajjukira nti ono abaddeko mu rangozi z'ettaka eziwerako ddala era nga kaakati Muhoozi asabye akwatibwe bunnambiro.
Songa ate mukadde kamavudde nga akozesa omukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti ne Katanda omuntu yenna okuggyako kitaawe oba ye kennyini n'agenda maaso okuba nga ate ayita abasajja be ab'eggye lya UPDF oba ofisa yenna nga tasoose kuyita mu ye, omuntu oyo kajja kubanga ate kamujjutuka kubanga ajja kukwatibwa bunnambiro. Twalabye ensonga z'omukulu amanyiddwa nga Kazungu yes oba muyite Ali yes ow'omukutu ogwa TikTok bwe yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate yeemulugunya ku kitongole ekisolooza ky'omusolo ekya URA ate mukadde ke kamu n'afunamu akaseera okuwayamukko nabo ate bw'atyo n'abako engeri gye yakyusaamu ebigambo bye. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Sizaman yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayogerako n'abo abavuddeyo kubanga bambalira Ali Muzungu oluvannyuma lw'okuba nti nga bwe yatandise si bwe yakomekkereza nga bagamba nti oba oliawo yandiba nga yaliisiddwa enguzi oba oliawo waliwo ekitaagenze bulungi. Omukulu ono avuddeyo n'abalambululira era ng'ebigambo bye bwe bityo bitambudde. Gwe zino video ezitambula ku media za airport abantu bagamba bakwata ebintu byabwe ku airport aviation efuusa aviation ekitu ekyo kyenyizo kyogerako kati omuntu yenna ng'otambula waliwo videos aviation yakola videos nyingi nnyo ziri ku YouTube ogendayo n'olaba videos ezo nga tonnabatambula n'olaba ebintu ebyo byonna onalaba videos ezo kigenda kwanguyira okuba nga tofuna na baggaaya abo buzibu kubanze ebbanga lye naakayitirawo awo banyimirizako ndowooza omulundi gumu nga nina TV naye olw'okuba nali mmanyi ekintu kye nina okwogera era Gayi yaŋŋamba bugambi genda so katulina okukirala okukkiriza nti ffe nga bannayuganda ebiseera ebisinga tetwagala kuwa musolo ate nga tuli batuufu kuba omusolo tuguwa naye tulaba bye gukola tebikola ki tetubiraba naye kati ekyo tekijjamu tulina okuwa omusolo kati aba aviation bakimanyi bulungi nnyo waliwo abantu abalina zi bizinensi ezo nga basasula abantu okuyisaawo ebintu nga tebisasudde musolo bakusaamu banga Kenya bizinensi weri abantu abagikola nammwe mukimanyi ng'oli agenda e Kenya ne bamutika bye bamutisse najja n'abiyisaawo ne bamusasula kati ekyo bakimanyi kati buli w'ofuluma Uganda n'otamalaayo wiiki oba nnaku n'ojjira mu nnaku ntono ng'ozze n'ebintu bingi nnyo bano bo bakusuubira mbw'okoze eki oli musuubuzi kyova olaba bakola ki bakuyimiriza ne bakutawaanya ate nga n'ekira kyolina omumanya nabo si basiru kati batagetinga ensi abantu ze basinga okusuubulamu ne bamanyi ono abadde agenze China Dubai zino ensi abantu ze bamanyi era z'ennyonyi ze batagetinga ne bamanya mbu eno kati evuddewa Dubai eteeka okuba erimu abasuubuzi kuba bakimanyi bulungi nnyo teri muntu kati toyinza gula iPhone kati iPhone ogigule UK oba mu America pound 1300 ogirete Uganda ogenda gitunda sente mmeka kati nabo si basiru kyova abantu ebiseera ebisinga abantu bana bavudde simanyi UK mu America kizibu nnyo okubayimiriza kuba ebiseera ebisinga kizibu nnyo tosagula bintu eri mu America simanyi obigulewa ojjo bitunda mu Uganda magoba tegavaayo kati batagetinga nnyo zino ensi abantu ze bamanyi muno ziva ki zirimu abasuubuzi bangi ate ngera naawe okiraba kati omuntu olese iPhone 10 oba olina okusasula omusolo tebasobola gamba mbuno iPhone 10 kati olese iPhone 10 ezo sente sinyingi kyokka iPhone 10 ozirese ate wafulumyemu gy'obadde tomazeyo yadde wiiki emu kati awo sayini z'obusuubuzi zibeerawo tukkirize tugaane nabo si basiru kubanze ndaba awo ku airport mpisaawo ebintu bingi nnyo n'ojja n'amajiini manyi okujja n'ejiini 10 biki ebintu nga bingi omwo perfume biki naye olina okubireeta moderate tosobola kuleeta perfume zisukkamu 10 video weeziri abasajja abo baazikola zonna ziraga ebintu ebyo kati omuntu ng'ona travelinga companies weeziri eziweereza ebintu bw'oba oyagala okuleeta ebintu bingi osobola okufuna kampani ebintu byonna obitikkako bulungi nnyo n'obasasula lumu ne babireeta okusinga wonajja nabyo ku airport ate n'ogamba babikutte biki naye nga n'aba airport ze kyemmanyi
tebasobola kukwata bintu ebyo nga tebirina sayini zaki za busuubuzi. Weewaawo tekijjaawo kirimbu waliwo era abantu abakola abagezaako kutawaanya abantu abatambula ne babatawaanya mu ngeri y'okubakumpanyamu okubajjako akasente, naye nga ekisinga obukulu gwe genda olabe vidiyo z'abasajja abo ze baakola eza aviation, kijja kuyamba nnyo kubanza vidiyo ezo naziraba era sikyafuna buzibu ku airport awo nga mpitawo, kuba mmanyi bye nnina okukola, bye nnina okwetikka ne bye sirina kukola kwetikka. So ekyo nakyo tukirowoozeeko. Peace out. Ate y'omusajja mukulu ow'emyaka 4 okuva mu ggwanga erya Kenya bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ali mutabani w'omugagga Elon Musk era ngono yasabye DNA egende maaso okuba nga ekolebwa mu bunnambiro. Elon Musk ali mu myaka 54 wabula ng'ate ono omukulu ye ali mu myaka 4. Katulinde tulabe oba respondinga. Omukulu amanyiddwa nga Biswanka yapostinze akayumba nga bw'okalengera bw'atyo n'awandikako ebigambo ebigamba nti wish I can build my mzee a nice house in a village. Bw'atyo bwe yategeezezza mbufunze ayina ekirooto eky'okuzimbira kitaawe ennyumba naye ssente tannazifuna oba taziraba. Ate nga ye Magi Kayima gwe twayitanga nabbi omukazi yavuddeyo n'awandika nti akapande kwaliko Musambwa bano baasoma Musumba ne beesanga mu kkubo ly'Omusambwa ne banjooga. Kakati mbu ne bamusanga mu kkubo ly'Omusambwa ne bamujooga kakati oba baliwa. Era bw'atyo n'agamba nti mmwe mubawulizaako eyo mubagambe tebalidda ngulu ne bwe balikola batya. Omusambwa gwanyiga ate temumbukira obugere bunsiiwa. Bw'atyo bwe yategeezezza oba baani be yabadde agamba nze naawe, naye nga ye yabategeezezza nti akapande baasoma bubi kyonna kye kiri tebalidda ngulu. So ng'atera mukadde ke kamu yavuddeyo n'atutegeeza nti ebigere bimuzimba era nga bw'obiraba yabitulaze ne bibootaboota, naye nga okusinziira nga bw'abadde alaba ebintu abadde alowooza nti oboolyawo alina clot mu kibumba mu kidini, kwe kusalawo kubanga ate agenda mu ddwaliro. Wabula oluvannyuma lw'omukebera ekyamagero kyamugwiridde abasawo okumutegeeza nti talina buzibu bwonna, ali nnomo. So tamanyi lwaki ebigere bizimba ate ne bibootaboota. Ate ng'eyo omuyimbi amanyiddwa nga Victor Rose si musanyufu n'akamu n'akatono ddala eri abantu kinomu abavuddeyo nga bagenda maaso okuba nga ate bayisaamu omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool olugaayu olwa albamu ye emanyiddwa nga Break the Chains. Yes, ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate agamba nti nze bwe mpuliriza albamu eno ndaba nga buli kimu kiri ku mudiddo okuggyako abantu abo abatali target market, okitegeera abatategeera music Bebe Cool gwe yayimbye be bagenda maaso okuba nga ate baleekaana. Naye okubeera ow'amazima step omukulu Bebe Cool zaatwala ne vision gy'alina mu nsonga ya music, nze ngamba nti naffe abala gye twegomba lyekuba lyetwegomba otutambuliramu. Albamu eyinza obutakikola ssaawa eno naye ate mudde eyo eyinza okubaako omuyimbi gweyamba ate abamu kubaleekaana essaawa eno oba oliawo n'abataleekaana basirise. So instead okuba nga ate tuleekaana tuzimbe bridge efaananako bwetyo, okitegeera mu kifo ky'ocriticizing omuntu tumu encouraging mu kaseera ako wabeera ate atwetaagira. Bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti mukomye obukyayi mbwammwe. Ku nsonga z'aba promoters omukyala amanyiddwa nga Carol Ntongo yavudde bw'atyo n'ategeeza nti abayimbi okubeera ow'amazima tebeetaaga ba promoters. First of all, aba promoter bano bagenda maaso okuba nga ate bategeka ebivulo ne bakozesa abayimbi okuyimba, but at the end of the day ne babawa obusente butono nnyo era ng'ekyo kiviiriddeko abayimbi bangi okulemera okuba nga ate beezimba beekulaakulanya tebasobola nagenda ku international level kubanga ssente ze babawa ntono nnyo, tesobola nakola video za tabu, okitegeera. So gwe abasuubira okugaa nti osuubira okugaa nti bajja kuyimba bakikube bagende ku international level kijja kubeera kizibu nnyo kubanga ba promoter bakola ki babali azamaanya mu ngeri emu oba endala. Naye nga yategeezeza nti they can live without promoters kubanga nabo bo nga abayimbi basobola okwetegeka, so tebalaba mugaso gwaki gw'aba promoters. Yes, jjukira nti ba promoters baavudde mu mbeera ne bakyankalana nga baagala Eddie Kenzo ku nsonga za federation ensimbi ezammwe bubumbi obutaano abeeko kyayo
ayogera ate n'oluvannyuma lw'okufuna emiggo okuva eri ewa Jerusalem Sale gye babafubutudde. Weewaawa yo omuyimbi amanyiddwa nga Cinderella Baby yavudde n'agenda maaso okubanga ate ayogera kuba upcoming abayingidde mu music industry naye nga they have zero talent naye nga bayinamu akasente ng'ekintu bakikozesa ssente bakipushingisa ssente agamba nti bano bakoze kyamaanyi nnyo okuttattanya music industry mu kifo ky'okufulumya talenti zaabwe ze balina bakuba bubblegum music ne bagenda ku mikutu ekitegeera nga Facebook buli wamu ne bapromotinga music waabwe ne bagenda ku mativi ag'enjawulo ne basasulira ennyimba zaabwe zikubwe kati ennyimba ez'abaana ezisobola okuba nga ate zirimu omulamwa oba ezirimu zirimu omulamwa ne ziba nga ate bazituulira lwansonga nti omwana oyo talina ssente zigenda pushinga akayimba kuno naye nga talenti weeri naye ate ono olw'okuba ye ayina akasente akapushinga ekiyimba kye mukwano n'akola ekyo sindagamba nti ekyo kikoza kyamaanyi nnyo nga ate kita music industry. Ate era mu ngeri endala Cindy yagenze maaso kubanga ategeeza nti era still abayimbi bennyini bakoze kyamaanyi nnyo okusuula industry ye Uganda musically nti olw'ensonga balina nnyo omuze ogubuukira engoma z'Abanigeria n'ez'ensi endala nga South Africa ne baziconcentratingako nnyo ne bazitiitibya ate okusinga engoma yawano agamba nti okopa si kubi kulungi singa ekintu oba tokoze ki tokisussizza buli lw'osussa weerabiza abawano ekyawo ate n'oba ng'okittattanyiza mu bufunze n'obanga ate oyimusizza erinnya ly'engoma eri gye waleese era buli omu asigalaga nti Omunigeria kuba South Africa kuba nti yaleeta amapiano okitegeera so bw'atyo n'abasaba batemuko ku bigere bwe baba babuukira tokota. Omukyala amanyiddwa nga Prima Kardashian ono ali mu Kampala Cream era nga bingi ebigenda mu maaso kubanga ate bibeereyo abamulaba n'abamunyumirwa oba abamufollowing amutegeera ddala bulungi. Omukyala ono bamukwata nnyo ensobi okitegeera bwe kituuka ku Lungereza mumanyisi lwaffe tugwamu lugwe tusoma lusome akati olumu abamutuyitirayo ku ssomero naye ate okukwasa ne kuba kutono tabitegeera bulungi. Omukyala ono yavuddeyo oluvannyuma lw'okubanga ate agiregebwa nnyo mu luzungu mu Kampala Cream n'abagamba bannange nasoma naye simanyi lwaki oluzungu lwagaana era bw'atyo n'abasaba bamukwatireko bamuyambeko bamuwabule agende wasobola okuba nga ate asoma oluzungu luno olw'obukulu asobola okuba nga ate naye afiitinga mu bantu balimu essaawa eno abasusse okumujerega olw'oluzungu lwe. Badde wano nga ndaba certificate yange ya senior 6 Uganda National Examinations Board. Sebo natuula senior 6 age 18 nga ndi 18 years mu 2012. Nasomera ku Pearl High School. Nekati mbadde wano just nebuuzamu ku university what do they consider? Batwala mmeka? Banga njagala kuddayo ku university kusoma luzungu. The love you guys showed me on the previous episode njagala ngende nsoma oluzungu walayi nkoyo baswaza ndoba malamu amaanyi njagala ngende nsoma oluzungu kati banonyeshe banvuma kati ndi wano eno ndaba bye nakola general paper history art nakola n'elite naye elite tebamwandikawo ndoza ye namugwa nga tobeera kye bawandiikawo kyokka kali imagine nakola literature mu senior 6 naye kati university etwala mmeka kubanga I want to go back to university njagala ngene nsoma oluzungu olubeewaanya subject nakola hero history art lit halo oh my god halo naye banange olemu oba university doesn't matter sagala just mumpabulemu what it takes to go to university because I want to do a course English and public speaking chengendako badde banengamba kansa kwenda be results nga sinaba njaga gendayo ncha kwewandiisa yeba naye babewandiisa but ogendayo ngagenze kusomero I really need to know omanyi 30 years ngoddayo kusomero byakwewandiisa wabikola dda oh my god this life no balance nali manyi 30 years I'm going to be a rich bitch nzino nzireyo kusoma luzungu koyo kunjoga
Anyway, thank you so much for the love you guys have been showing me. Muma inze mbadde nfuna message mu inbox buli lunaku. It's even naye nyini kati. I want to be a better person because of the love you guys showed me and the potential you guys show that I have. Now I am pushing myself to be a better person. Njaga ntandikire ku luzungu. Oluzungu tunalumala ebirala bijja kujja naye nga oluzungu tulina olufuwa. By fire, by thunder. School fees over zigenda vawa naye tugenda kusoma. The candidate passed at the level shown. Principal or subsidiary in the subjects named and attained the grades as indicated. Kati mwambulire subsidiary chechi ne principal chechi. Wanga ninawo subsidiary ne principal ku gundi zange ku bine wali tapatya. Those are good grade. Kali. Ani abalimba nti abavuga bodaboda tebakuba kyeyo. Omukisa guno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuletedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai. Omusala musava atenga visa efuluma mu bwangu ddala abetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division. Bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0787 75 23 29 oba 0740 73 88 21 oba 0772 83 00 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mbwavu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atenga ye mugole tube omukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda bw'atyo Muhabbati Nagumuli mu kinana era nga yatulazeeko nga bw'ali ku ndeege essaawa yonna atuuka ewa Levikson yandibanga yatuuse nadda. Omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira avuddeyo n'ategeeza nti emikolo gye egy'embaga omwaka ogujja tegigenda kubanga ate gigusukka. Yakkiriza nti mwogwo omwaka we tunaagutuukiramu ba agenda kubanga yeesoloozezza bulungi oba yeekuŋŋaanyiza bulungi asobole okubanga ate ategeka omukolo ogunaasuula ki ebitooke munnanga amukube embaga. Jjukira nti bano bakwasaganya emikolo egy'okukyala okwanjula ne giggwa kati bulijjo tulindirira mbaga. Wabula nga era yagenza maaso okuba nga ate ategeeza nti Mungu bw'anaaba amuyambye ayagalayo akaana ka bebi bagenda okutuukamu ekyo ekiseera ky'emikolo nga nakawere oba olyawo. Omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz ka video kali ke nabatuusaako akazucu. Abakulu bano bakolamu oluyimba era nga ebigambo ebyo byonna Zuchu bye yali abuuza Diamond Platnumz wabadde n'omukyala simanyi omukyala yakubye essimu ekiro matumbi takimanyi kyoli mufumbo Amanda, byonna ebyo yakolamu oluyimba. Naye abantu bali ebeebuuza naye ddala luyimba ki luno? Era bamu bagamba nti ebyo bye bituukawo singa oba n'omwami nga alina studio recordingira bwereere, recordinga buli kimu ky'owulira nkikola kyoyagala. Weewaawo awo omukulu ayogerwako ngamba Diamond Platnumz ono yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nti akimanyi abaana abamu baalina essaawa eno mulimu abatali babe ng'abakyala baba musiba busibi okitegeera, naye mbuye tagenda kukola DNA kubanga ali willing okulabirira abaana abo bonna. Naye nga jjukira nti ono yasikamuko omugwano omu ku bakyala era nga ka DNA kagenda kakolebwa era kagenda okuvaayo mwana tunga omwana we 10 ku 10. Oyo ye mukyala amanyiddwa nga Hamisa Mobeto. Waliwo awo olutalo lw'amaanyi nnyo ku mwana oyo nga Diamond yeegaana omwana oyo naye gye byaggweera
ng'omwana buwe. Ate nga ye mukyala Lutaya bw'ati atulazeeko ka baby bump. Abantu bagamba omukyala ono kweri ali lubuto oba ali mu kiwaani. Kyonna kye kiri tujja kuba nga ate tukola kye tukiraba. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky ayongeredde ddala okuba nga alumya abamusabula mukadde kano era nga yavuddeyo n'agamba nti Mukama Katonda yayanukudde essaala ye kye yayaayaaniranga kwe kufuna famire era ke yamuwadde ono omwami takyabanja Mukama Katonda ebyo byonna byakoze ki byawedde oba okitegeera amaziga ge yakaabye gabadde maziga ga ssanyu. Bingi byawandiika ate mu bbanga eritali lya wala nnyo. Ye Dictator Amil yali eri akaaba gajjulujjulu naye nga era sooka ate nkutuuseeko omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky yategeezezza nti ku mukolo guno ogw'okumuteekako akaweta kankusibiddaawo baamubbyeko essimu ye naye ekyo tekimuggyako ssanyu lye ery'okuba nti baamutaddeko akaweta. Lo bannange essimu yange bagibbye ku mukolo gwange on my big day. Essimu nabadde ngiina mu ngalo guys. Naye omubbi yabadde abazizza. Kubanga nagitadde wansi n'enkyuka amaaso seconds 5 okuddamu okutunulawo nga teriiwo. That's why I haven't posted yet. I'm so excited. I have a lot to tell you. Single mothers, where are you? Where are you? Bane nabinje byobanyumiza esimu yange bagibye nakafuna akasimu akalala wano kalibwe katu mwana gwe ne busimu wa Uganda nge mmanyi neba ne ndi musa sina wa postinga kintu kyonna sibyendi stressed kati nakafuna page yange ya TikTok nendoze yagibye ate tena kyaswaji tukolako kubanga esimu yange najigula straight from Apple Watch Apple Store. So ebadde ne security nene era tena kyasobola kukola but then ndimo kuddamu kufuna pages zange nakafuna ko TikTok tell one another esimu yange ababi babaddeko ku mukolo nga balowooza bajja kunnakuwaza sorry I'm happy and happy be nina ebyobanyumi mwe Kano ka video ka postingiddwa mu kromanyiddwa nga Dictator Amil yasinga ataddemu akayimba ka David Lutalo omusajja gwejjukiramu ekipale ekyo kiri ekyekinu ng'olina n'akasaati kamu nga wenna okoze ki ebyo byonna ebigambo yabitadde mu kayimba kano nga ataddemu ka video akalimu ye omukyala ate ne kyaliwe era abadde kamera mani bwabwe yamujja mu kyalo kati agamba nti nandi kulese mu kyalo naye nga ebyo byonna bigenda mu maaso ekisinza okuba nga ate kineewuunyisa nti munnange abasajja bangi bavudde okusaidinga ne Chosen Becky ku mulundi guno simanyi oba Dictator Amil ayina kye yabakola oba waliwo obuzibu bwonna naye nga ku mulundi guno bagambye ekimala kimala omwami amanyiddwa nga Kagatto avuddeyo n'agamba nti totusiruwalirako gwe asoko sulawo omukyalo oyo n'ogenda n'okola ki n'opepeya n'omukyalo omulala ebbali kaakati ate agenze ate otuleekaanira bangi bavuddeyo era nga ku bo waliwo omwami avuddeyo n'agamba nti basajja mwe mubaddenga n'engule ey'okubanga ate mwendekuza era singa abadde musajja nga yakikoze Chosen Becky kyakoze mwandibadde mugamba nti munnange omusajja asajja laata mwandibadde mugamba nti Becky munnange tuula ofumbe abaami bwe batyo naye kaakati kituse ku Chosen Becky muyisaamu eggaali kaakati muwulireko nammwe abakyala kibakola ki kyebawulira singa mukoze ki singa muba mwenze mwe mwabitandika kaakati n'abakyala babalaga nti they can do what men can do okiwulidde anyways waliwo akatambi oba amaloboozi agakwatiddwa nga kigambibwa mbu mukyala oba omukyala eyazaalira omwami ono Sekajja agenda okuwasa Chosen Becky mu butongole ali mu nteesaganya ne Dictator Amil basinkane babeeko mbu bebakola ki bebaba boogerako akatambyako era kubanga atenga kutuusaako ate era nkutuuseeko n'abaami abavuddeyo kusaidinga ne Chosen Becky. Mukyala wa Sekajja wa Chosen Becky omupya akubidde Dictator Amil eyali bba wa Chosen Becky. Wuliriza emboozi. So kugamba kusimu ntya kakati osobola okujja kati restaurant
Ku restaurant anti simanyiyo. Simanyi bulungi Kampala. Kale kangezeeko kandala nja kuba nkubuulira. Tasobola kujja leero. Nina abaana sobola kutambula n'abaana. Kati mbadde tubiwa tusobola okwogera. Okay, kati tusobola okwogera kale. Nenkubuulira ne tulaba engeri gye nkuyamba. Nedda. Omutima guganye. Kati ogenda kufuna nti budde. Nja kuba nkubuulira. Nja kuba nkukubirako. Kale. Interview ya. Osobola Okay. Kale kati gofuna obudde. Mbira. Kale. Kale. Ewera liikirira Kankomewo n'ebisingawo. Ayogera ki? Dictator aba ayogera ki? Dictator nalabye ntino kale tutandise ebintu by'ekisiru muwere wazalaza. Waliwo sanzeko omuntu gwe wadde ekitanda buku kubanga mukazi we yafumbiddwa oba baamuwasizza. Tewesiriwaza gwasa okukola ensobi. Wadekawo omukazi akoze sente ze azikuwadde ogenza okoze hoteli tubadde nga tugenda emperero nga tukulaba bodedera n'omukazi kashiya ye nga teyagenda ku kitanda ate kati nga bwogambye tuyagala kwetta nja kugenda ngulo mutayimbwa obeeno gye bayita korobanzi nje kubek mutwe ebyo byo antu yagala kufa ofero mwogende wamma chosen back to die kyekukoze kye kyasaana titi for 30 is a fair game njagala ojjukire gwe musajja gwe dictator njagala okimanye okuva olwaliro damu amagezi sagala muntu atategeera what goes round njagala okitegeere gendo kinonyereze kye wakola nawe noyagala omukozi wo kati naye kayagala abadamu kubbe ebifaananyi period njagala buli yeyita omusajja nvume dewe mugendo tegeera nti amateeka gakola obedda ndaba mu comment section nga mubuuza Chosen Becky wakazaala abaana bana naye paka na kati okyafumbirwa ani yabagamba nti happiness y'omuntu editaminingibwa ku baana bazadde you people mulekerawo okubeera mu bufumbo bwe mutalina amussanyu olw'okuba muti abantu oboogerako naffe bwe muti oboogerako mu bufumbo tulinayo mwebiri emitima gyagenda ddamba future wife kyenyinza okubategeeza totyanga kugenda wa muntu anaakuwa ssanyu olw'okuba otyambu abazadde banaayogera batya. Do you know how many times your parents tried until they found happiness in your father or your mother? Baanoonye essanyu buli kisoboka. N'abazadde bennyini be tutyambu ye bannaye nazaala wange anandaba atya ne bannazaala bamu abasinga be tulina tebali mu bufumbo. Totyanga agenda kunoonya ssanyu. Olaba omulwadde alwala mu kiro kimu ne bamuzunza mu malwaliro 4 because baagala awone. Do you know that love is part of life? You people, it's okay not to be okay. Bw'oba owuliranga obufumbo bw'olimu tobunyumirwa, genda mu bufumbo obulala. Totyanga abantu kwogerako anti lwonoonoonya essanyu. Abaana bange banaakiwulira batya nti nalekawo taata waabwe. Omanyi bo amaanyi ge bagenda okussamu nga banoonya essanyu. Olowooza banaabifanako ebyo nti maama anaakiraba atya. Kyovola abazungu batusinga okuwangaala. Omuzungu azaala abaana 10 mu basajja ab'enjawulo. As long as tobye musajja wa muntu, as long as tolina family gy'olesenga ekaaba, prioritize on being happy. Chosen Becky nkuwagira kye wakoze emirundi 10 ku kinnaakyo. Abasajja sometimes basukka. Abasajja they forget their responsibilities. Sometimes abasajja balowooza nti bye bakola abakazi tebasobola bikola. Wives, be patient with your cheating husbands. Even if your husband is cheating on you, just be patient with him. By nature, all men are cheaters. That energy you're using in telling wives to be patient with their husbands, why don't you use it and tell husbands to be faithful to their wives? You think it is easy for you to be patient with a man that goes around mounting every woman? Do you know how much it hurts to get married to a he-goat? Instead of telling women to be patient, tell husbands to be faithful to their wives. Okay, you think it's just to be patient. Can husbands be patient with their cheating wives? Okay, also tell husbands, be patient. Even if your wife is cheating on you, be patient.
and you see if they will be patient. Concentrate so much on telling us, the husbands, to stop sleeping outside, to stop acting like village goats, mounting every goat we see. Mu ggwanga lya Uganda ebimu ku bisingira ddala okubanga ate bissa abantu ye mukyala ye mwami ly'ettaka ekirala nsimbi oba okiwulira. So mukadde kanongera kubanga ate nkutuusako omukyala nkuba kyeyo ng'azinoonyeza ku ddungu oba mwalabye emirambo gy'aba Nigeria egyabadde ku ddungu baagisanze nga giri fresh teginnaba kukala nnyo naye nga bavubuka bambi basajja battu baagwa eyo ne bafiira eyo oba okitegera abadde bawererako ddala mu mbeera efaanako bw'etyo eddungu si lyangu lyakunoonyezaako 10 okitegera wadde nga ne Uganda bikola ki bikaluba naye ate eri kisukkamu. Wuuno nkuba kyeyo agamba nti ettaka lye baagala kola ki kulimiza musu ate nga bambi akola misana na kiro okulaba nga akola ki yeebezaawo. Embeera eno ngenda gikutuusako oba vidiyo eno ngenda gikuweereza lwa nsonga nti erwaleero kiyinza okuba ewuwe enkya ne kijja ewuwo tubirabye nga bituuka ku bantu ab'enjawulo. So omanya bumanya nti bwe kiba kizze ewange, how can I handle the situation? Olina okubanga okyetegekera essaawa yonna. Anything can happen kubanga obeeraawo ng'oli mu comfort zone yo nga tomanyi kikiddako mu ddakiika eziddako. Badde PJ ate kuumira mpera abanjagalire mweraba. Banange ba TikToker mwenna mbalamusizza. Nsinzira wana Jumaani Dubai. Nina ensonga embonyaabonyeza okuva nga 2022. Ensonga yange ya ttaka bannange kibba ttaka kituuse Uganda. Nagule ettaka lyange mbonaabona tubeera eno tubonaabona nakasana kali eno katwokya byonna ebibyogerako mbiina naye abantu be Nakibanga Bukonoka Mbiki district ensonga zange muzimanyi. Najja nengula ettaka lyange mu butuufu era buli kimu kyonna ne kikolebwa mu butuufu nga tewaliwo buyaaye bwonna bwoleka. Essaawa zino buyaaye butandise. Omusajja yennyini eyanguza amjojesezza okuva nga 2022 anjojesezza ettaka lyange alyesibyeko yalinguza ate alyesibyeko Mwami Ben Kawoya. Mwenna Mwami Ben Kawoya wonna ekirabo eyo yonna yonna gyali bloka w'amataka eyo side za Mpigi Kayabwe mubbi agenda n'agamba nti aguza abantu amataka n'amala ne yeefuula yakomawo era yatandika okubonyaabonya abantu ku mataka ng'ayagala okugaguza abalala. Nze namuwa bulungi nnyo ssente zange mbonaabona ndi eno mu kasana kanjokya tubonaabona ffe bankuba kyeyo nga tunoonya ssente. N'essaawa y'emu essaawa yakakati nawulidde nti ebitooke byange byonna bye naleka nga nsimbye naddayo omwaka ogwo guwedde nga Septemba. Naye ebitooke byonna nalese nga abisaaye nawulidde mbu abisaayesaye nawulidde mbu ng'atandika kuzimba. Abasirikale bagenze adduse yenna gyali yeekwese naye mubbi munyazi muyaaye. Era abantu bonna be abakolagana ne Kawoya Ben mumanyi nti Kawoya Ben mubbi mufere. Y'omu yaguza abantu ettaka, y'omu yajja yabajojesa yabalwanisa ku mataka. Omusajja atulwanisa ku mataka eyo aguziza abantu bangi nga baguza amataka ne bamala okugagula mu butuufu. Akolagana ne chairman ewa Nakibanga Bukonoka bakolagana bonna babbi bafere. Aladise ensonga zange ozimanyi navaayo nga ziwedde nakava Uganda essaawa y'emu nti ate bibino bizzeemu. Bannange buli muntu yenna ali wano wa TikTok asobola okunwanirira aveeyo. Mukyala Fulufiga vaayo nwanirire. Bannange ne President Museveni naye bannaye bamutuusiza message eno naye aveeyo aziruukirire. Banne basingo mother tubonaabona tukolera abaana baffe naye tuli mu kubonaabona bubonyibonyi ebintu bye tukola e Uganda tutubyeyagaliramu. Abantu babatta abantu ne baba bazzeeyo nga balina kye beekoleddewo batugumbula. Banne ekyekigenda mu maaso mu President ya Museveni tukoye nembeera bannange byonna gwe kikwatako ekikwatagana ku ttaka aveeyo anwanirire. Ettaka lyange balitwala nabonaabona yiika namba nabonaabona nenkola nensasula mu butuufu. N'abo ku kyalo bonna bakimanyi nti nasasula netata ssente zange mu butuufu. Ebiwandiiko byonna mbiina biibino wano byonna ndi nabyo wano byonna ne wa RDC twatuuka nenva Uganda nti ensonga ziwedde. Essaawa yakakati nti ate ensonga zizzeemu. Bannange President Museveni tuyambe abantu boteka ku ground nti batuyambe ba RDC nabo bafuuse babbi bafuuse bafere bafuuse bafere bawoza mbu batuyambe nga tebanaye batuyambye.
tuba tulowooza nti biwedde nti ate bizeemu bannange bonna bekikwata akabasobola okuvaayo omuntu yenna asobola okuvaayo okunziruukirira anziruukirire bannange ndi munnaku mpitirivu essaawa eno banne buli muntu yenna asobola okunziruukirira aveeyo batikitooka banne mulwanirire batikitooka muveeyo munwanirire Sheila Price mumutaginge buli omu awulidde message eno agyongereyo Kibataka Uganda kisuse naddala ffe bantu kuba kyeyo batujojesa nnyo bwe balaba nga toliiwo nga basala amagezi amalala okunyaga ate bw'otuuka ku gurawundi biralamuuko nga batandika kubuzaabuza enguzi efuuse enguzi ku gurawundi bannange muveeyo mutulwanirire ffe bankuba kyeyo kati gyendi eno nvuddeyo nti okulwanirira ettaka lyange bannange mbegayiridde fulufiga vaayo nkukowola mukwano olwaniridde abantu bangi nnwanaako nange nnwanirira tuusa meseji yange wa President Museveni nti abantu bateeka ku ground okutulwanirira baladisi tebalina kye batuyamba abantu batunyaga ebintu byaffe betubonaabonera bane batikitoka mwena muveeyo mundwandirireko ku nsonga yange yeyettaka ettaka lyange ligenda lyenabonaabonera ngula sente nnyingi ligenda yika yange ettaka egenda bannaye munwanirire bannange buli tikitoka yenna aveeyo anwanirire abasajja babbi abasajja babbuloka bayita babbuloka abamataka babba banyaga abantu bamala baguza ate amaane bafeefuulira Ben Kawoya buli muntu yenna akolagana ne Ben Kawoya nti amuguze ettaka bannaye omusajja mubbi era ekifaananyi kya Ben Kawoya tugenda kukinoonya tukireete wano buli muntu yenna tagezaako okolagana na Ben Kawoya mubbi atunda amataka ate n'amala neyeefuula n'agamba mbuna amataka n'atandika okwagala okuguza abalala mu kifo kyekimu nga tatuguze mu mazima mu bituufu bannange mutaginga buli muntu yenna gwekikwatako bannange nsobole okuyambibwa embeera eno esusse obubbi bususse Uganda obw'ettaka sinze nzekka waliyo n'abalala batasobola kweyogerera nga bajjayo bali bwansi bakabira eyo bane President Museveni ku kino ekyettaka vaayo abantu bayitiridde okunyagako abantu amataka gaabwe abantu beefuula b'amaanyi ku wansi ku gurawundi biralamu ba RDC nabo babbi bafeere bali mu kulyanguzi tebatuyambye buli wamu waddukira ne ku poliisi yonna balyanguzi omusajja kati essaawa yakakati kyemjogera nti kati bo bapoliisi baalidde ebyabwe tebaagala kuwuliriza ne waba ababulira ensonga tebaagala kuwulira bane tukole tutya omusajja kati ali ku gurawundi atusobedde atufukidde ekizibu bannange muveeyo mutulwanirire ffe abagula amataka netumanga tugaguze nga tulowooza nti tuguze naye abantu bavaayo bo eri ne balowooza nti bamaanyi ne baagala okutwala amataka gaffe bannange mutuyambe bannange mutulwanirire kiri too much buli muntu yenna gwekikwatako bannange aveeyo anwanirire ettaka lyange ligenda liri bukonoka kinakibanga kituntu parishi mpigi district bannange ebiwandiiko byonna mbiina tewali kyesiina buli kimu kiyina endagaano zonna nziyina wano kwenagulira naye kati essaawa y'emu eno mbw ate ebitooke byenasimba bitemeddwa nti ate omusajja alina mu kuzimba oyo yennyini eyanguza era yankolako effujja eryo naye nga ate ebiwandiiko ebituufu nze mbiina bannange byekikwatako byonna bannaye mutambuze message eno bannaye mutambuze vidiyo eno mugitambuze vidiyo eno etuuka buli ku muntu yenna gwekikwatako mutambuze eno vidiyo etuuka ku ofiisi ya President Museveni mutambuze vidiyo eno etuuka ku President Museveni gavumenti yo yerimu abantu abavuluga gavumenti yerimu abantu abavuluga naye bw'onoovaayo n'otereeza tetulina buzibu na gavumenti yo naye abantu batujojeza abantu batubba abantu batunyaga tuli eno tubona nga tuli ku mawanga tukolera abaana baffe essaawa eno baagala tunyaga byaffe bigwewo banaye buli muntu yenna alaba vidiyo eno agyongereyo kibbattaka kisusse abantu batubba batunyaga ebintu byaffe babimalawo Ben Kawoya buli amanyi Ben Kawoya ekayabwawo abeerawo ekayabwawo tavaawo bannange omusajja oyo yenna omulabirako mubbi mufere akwatibwe Kawoya Ben akwatibwe adde bamuteeke munda mubbi mufere buli muntu yenna amumanyawo ekayabwe bannange mu President Museveni lwanirira abakyala tubonaabona nga tubeera no nga tunoonya ssente tubonaabona n'ekibbattaka e Uganda kisusse tukole tutya ye
oluusi okoze ofunye akasente ko togenda keyagaliramu otuukayo bakutugumbula. Gavumenti ya Museveni tunula mu gavumenti yo. Tunula mufa abakyala babona abaana bakera ntyo okulabirira abaana bafane tukere ntyo ntugula ebintu ate nti abibino babitunyagako. Ababa abefula beyita ab'amaanyi. President Museveni bana video no mujongere ba TikTok mujongere tuka paka wa President Museveni. Mujongere ya paka tuka wa President Museveni. Njagale tuka wa President Museveni amanye nti abantu bebateeka ku ground bala DC tebatuyamba ku nsonga z'ettaka bafere bali banguzi. Kubona bonyi police nayo enguzi yagijjula kati ffe tugendewa bana buli okikwatako yenna naye akole kyavireyo bananga nyamba ntaasi. Fulu figa vayo ntase munaye mukazi munange vayo ntase onwanirire ekizibu kino kyennina. Banaye mutaginga buli omu yenna yenna gwe kikwatako. Bananga ab'empigi muveeyo munwanirire. Omusajja ali omwo mu mpigi Kawoya Ben ye mufere mubbi. Banaye muveeyo munwanirire abantu benna kibanga temwina kye mumanyi temwina kye mutamanyi buli kimu mukimanyi. Banange tuveeyo tulwanire wamu. Ettaka lyange ligenda banaye mu ntaase. Banange mu ntaase ettaka lyange ligenda. Ettaka lyange lirina kibanga ligenda liri Mpigi district. Naligula mu maanyi gange naye essaawa ya kakati ndi mu kubona n'oyo musajja yayita Kawoya Ben. Banange mu ntaase. Embeera mbi banange mu ntaase munwanirire. Kiri bubi.